olwo beeteeseteese batya olukuŋŋaana lwa lunaku lwakutaano lwa ssaawa 24 tuli Kananiland. Tumusiime Gerard tubuulire ebiyimiridde bitya oludda olwo. Neyanze ge Rita Kamya mu studio. Tuli Kasese era tuli ku street ya Nyakasanga wano mu kitundu kye Nyakasanga esangibwa mu Kasese municipality. Abandi be Kasese beetegese bulungi nnyo naddala abaana ba boda bo bava wano ku piki ne bavuga ne bagenda Kampala nga baba baaze kusaba. So leero tugenda kuba nga twogerako n'omu kwabo abaana ba boda bagenda kusimbula wano olunaku lw'enkya ku makya nnyo nga bagende Kampala kusaba. Atubulire bo agenda kusimbula wano sawa meka ate kibatwalira bbanga ki kuba wano kutuuka Kampala nga watambulidde ku boda. Kama yebaziwe simu ogenda kuba wano sawa meka kutuuka Kampala ate kikutwalira bbanga ki? Ntera nnyo kusimbula ku makya nnyo ku ssaawa nga 11 oba 10 ez'okumakya lwakuba nina okuvuga nga ekkubo kisooka tenaba bize nnyo awo nsobola kuvugawo misinde okulaba nga ntuuka mu budde. Kati awo emisana awo ng'amaze okuyita mu zifotopoto ng'ekkubo litandika okubeera bize nga nkendezaako ka sipiidi kulaba nti nkola ki ntuuka bulungi era waliwo wentuuka ne nsooka kuwumulako katini ne nfuna ku mazzi n'enywako. Gwe totera tuke Kampala nga wakooye ng'otambulidde ku boda kubanga ffe abatambulira mu basi tutuuka eri nga twakooye. Mwe abagendera ku boda from Kasese ffe basi tugenderawo ssaawa 6 mwe ku boda mutwalawo ssaawa meka ate mutuuka eri nga temukooye? Tutuukayo nga tukooyemuko katini naye lwakuba twamanyidde ngeri gye twatandika sometime back essaawa zino tutandise okumanyira wale tuba tukooye naye tukakasa nti tutuuseewo ku budde netusooka kuwumulako katini tumala tugenda ku kyaki era kati ebiseera ebisinga tutwala naffe essaawa nga 8 era bwe nkugambye ngenda simbula ssaawa 10 awo kati weziwera ku ssaawa 8-9 awo mba ntuuse mu Kampala kati nga nsooka kuwumulako katini nemala nengenda ku kyaki. Amakubo oluusi mutera beeramu ababbi baasi batera zitega ne babba abantu. Mwe abatambulira ku boda security yammwe eyimiridde etya mugenda mutya temubeera n'obweraliikirivu nga mugende Kampala? Omanyi nga Mukama waali era nga tuba tugenze lwa Mukama era kisijja kugamba nti security yaffe tugikwasiza gundi ne gundi. Nze mba nsuubira nti Katonda ntute Kampala yagenda okukola ki okunzijayo era nvuga piki yange nga manyi nti ngenda tuuka bulungi era nveeyo bulungi. Kyo nsobola okugamba ku security yange. Biki bye mufunyeemu abantu b'e Kasese abava e Kasese nga mugenze Kampala kusaba biki bye mufunyeemu? Kati nze ng'omuntu nja nkugamba nti bingi byenfunyeemu. Ekisooka piki gy'envuga yange ndinayo ka business kange akatini ndunda nkoko era nga bino byonna ndowooza mbijje mu kusaba Mukama Katonda n'amaanyi era nja kusaba nnyo nti lumu Pastor Bugingo naffe atukyalireko wano ewaka Kasese tusabireko wano naffe kubanga tukyagala nnyo naffe oluusi tukoowamu kati n'ogenda Kampala lwakuba lwa Katonda era kukakasa nti okoze eki otuuseeyo naye tusaba nti kiba kisobose naffe batufunireyo olunaku bajje wano e Nyakasanga nga mu kisaawa awo Pastor Bugingo ajjewo nga naffe tubeerewo tusanyuke naye tusabe wamu. Kikyo nsaba kyokka. Amanya gaffe? Nze Kenneth Bwambale nga nkola ku bodaboda stage ya Habitant Market stage. Tweyanze ge. Rita Kamya byebyo bye tufunye ku oyo onogolaba wanagenda vuga boda from Kasese kutuuka Kampala. Ffe mu basi tugenderawo almost 6 hours from Kasese to Kampala. So yagenda tambulirawo ku boda. Nange nandiyagadde kutambula naye obulamu bwange si bulungi kutambulira mu mpewo naye tukunga abantu b'e Kasese tugende tusabe kubanga wali Katonda ofuna bingi awatali Katonda tofuna bingi. So tusimbule olunaku lw'enkya abasobodde kugenda bagenze olunaku lwa leero abalina banganda zaabwe eri Kampala basimbudde leero naffe tugenda kusimbula nkya tugende Kampala ffenna twesange Kampala. Over to you.